Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Weebale nnyo okufissa akaseera kano okwota puroguramu eno obuliro. Era Mukama tusaba abeeko ne kyagenda okuwa kyogenda okwetwalira puroguramu eno gyeneggwera. Tuli ba mukisa nnyo nnyini okubeera nga ffenna tusobola okubeera ku puroguramu eno. Omunabi waffe bw'obeera nga wandyagadde okubeera ku puroguramu eno osobola okubaako obubaka bw'otuweereza bw'obanga okozesezza omukutu gwaffe ogwa YouTube oguyitibwa Avento Productions. Avento AVVENTO Productions. N'olyoka otulaikinga oba osubscribinga oba okutufollowinga oba ng'olina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza wabeerawo akasanduuko oba akabokisi wansi awo w'osobola okuwandiika ekibuuzo kyo oba obubaka bwonna bwe wandyagadde okututuusaako. Tukukakasa nti tujja kusobola okukwatagana naawe tukuddemu oba tukwanukule. Kale n'olw'ensonga eyo weeyongere okwota puroguramu eno obuliro. Tuli ba mukisa omulundi guno okukyaza mu studio za 3ABN omukyala Jogia Nakaweesi. Alina bingi Mukama byamuwadde byagenda otulombojjera engeri gy'amusiddemu, engeri gy'amukulembeddemu, engeri gy'amutembeese ng'Oluganda Abaganda bwe bagamba okumutuusa wano waali. Kaatulamuseeko tulyoke tugende mu maaso. Lamusa ku mulabi waffe. Kulamusizaako nnyo omulabi wa Avento Media Production ne 3ABN TV Uganda. Ndi musanyufu nnyo okubanga ndi wamu naawe mu kaseera kano era nga nsuubira bwe tunaamalira nga naawe Mukama ayogere naawe okuyitamu ebyo byakoze mu bulamu bwange. Amiina. Tuwereyo essaala eggulawo mu butongole. Katweyombeke tusabe. Mukama Katonda Kitaffe omwagalwa tukwebaza nti oli wamu naffe era ozze ng'obeera wamu naffe mu bulamu bwaffe. Nga kaakano nno tugenda okuba nga tukujulira ku ebyo by'okoze ebitali bitono mu bulamu bwaffe. Tukusaba otukulembere obeere wamu naffe otuwe ebyokwogera ebyo byokka ebigenda okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu butuufu Mukama yabituwa ebyokwogera era ng'atugambye nti no teweeraliikiriranga ki ky'onooyogera. Omwoyo wa Katonda abituwe tusobole okubeera twogera ebyo ebigenda okuba n'amakulu ebinaayogera eri obulamu bwo. Tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira. Kalira katudde. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu senga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.
Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu. Oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Era omwanjuzi wo yenze Ddembe Herbert. Kantandike n'ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli essula ya 34 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Bayibuli egamba, neebazanga Mukama mu biro byonna, era ettendo lye liri mu kamwa kange bulijjo. Emmeeme yange eneenyumirizanga mu Mukama, abawombeefu baliwulira, balisanyuka. Mumukuze Mukama wamu nange, tugulumize erinnya lye ffenna. Kale katugulumize Yesu, katulabe Yesu byakoze mu bulamu bwa Jogia. Jogia, huli otya? Gigenda gitya? Mukama abadde mwesigwa gye tuli. Egy'okuweereza Yesu. Mulimu ebisoomooza, mulimu ebinyuma, mulimu ebisanyusa, ebizimba. Lwaki otusazeeko mu studio za 3ABN ng'enjogera y'abavubuka? Enjogera y'abavubuka eyo otusazeeko nungi naye kuwoomera eri ey'ekikadde. Egamba eti nti nno ntuuse. Amiina. Naye twebaza Mukama olw'okunsobozesa okujja nange okubanga muweera obujulizi. Amiina. Siyinza kusirika kubanga abadde mwesigwa gye ndi. Amiina. Abadde mwesigwa mu bulamu bwaffe, tebibadde byangu ne Mukama abaddemu. Amiina. Amiina. Omulabi waffe sooka obulamuseeko nate. Nsanyusa nnyo okulaba omulabi waffe ku 3ABN TV n'Avento Production. Nkwebaza okubanga oli wamu naffe, okubanga owuliriza ebirungi Mukama byakoze mu bulamu bwaffe. Era nga nsuubira programu eno weeneggwerako nga naawe oyayaana okubanga osembeza Mukama mu bulamu bwo. Amiina. Atuleetedde nno bingi ddala. Kati sooka otubulire, Jogia yaani, asibuka wa? Mukama amusisinkana ddi? Jogia yaani, asibuka wa? Biwanvu. Naye bwe mba ntandise okwogera ku Nakaweesi Jogia, Nakaweesi Jogia obulamu bwe bubadde buwanvu ne Kristo. Okutandikira ddala obulamu bwange neebaza bazadde bange. Yadde nga baali tebakkiriza kyenzikiririzaamu kati, naye bantendeka okubanga nesiga Yesu Kristo. Amiina. Kati obulamu bwange bwe bwatandikira, kyenzijukira mu myaka egyali emito, maama wange yali bwe nali nga nkula alina amaka ge yasooka okumpa. Gye nasooka okubeera. Era amaka ago gaali namuŋŋoona. Amaka ago gaali ga anko wange kati omugenzi. Bambi yawummula. Yawummula. Naye twebaza Mukama olw'obulamu bwe. Amiina. Amaka ago kyenzijukira twalinga bangi, nga tubeerawo bangi, nga ffe bato. Bali abato ddala bebatuma betwayitanga busikuuta kotumadduka ku dduuka oleeteyo omunnyo kakati teekawo akapaali tutandika okujjula emmere. Ekyo era nga abantu abasinga batera okumbuuza, onoosonyiwa okwogera kino, lwaki nina akantu kano mu feesi? Akantu ako nako nakafunira mu maka. Era sisobola kugeerabira kuba ganjagala nnyo. Amiina. Nga yadde nali muto.
waliwo abaana be nakula nabo betazanyanga ffenera omu ku baana abo ye mu kuzannya okwo okw'abaana abato ye yantusaako akantu kano naye nze buli wenkalaba lwali lubale kiki tuzanya tweweereza nange empeereza naye aweereza of course nange nakamukuba simanyi wawe nakamukuba naye nakamukuba kati mu kweweereza okwo nenkomekerera nga nkafunye naye amaka ago buli wendaba akantu kano nsanyuka kubanga ganjigiriza ebintu byali bingi mu myaka okuvanga ku mwaka ndowooza ng'ebiri awo paka ku myaka maama we yakusindikirayo etubuulire ku byali mu maka ago otyo gali amaka gaali gaaniriza mwalimu Yesu Yesu gwenzijukira yali wakututeeka mu mmotoka kututwalako ku kkanisa naye nga tusaba biseera naye kati nga ffe kyetusinga okunyumira omugenzi taata waffe oyo anko yatuguliranga nnyo ebiteeteeyi buli kugenda ku kyaki ebiteeteeyi biriko n'obukofiira ebiseera ebyo naye twebaza Mukama nti naye nga ye tagenda katutwala obwolumu era nze nsuubira nti omusingi gwange ogw'okwagala Katonda we gwatandikira amiina era bwe waayitawo nga ngenda okutandika okusoma wajja okuteeseganya omwana ono ebiseera ebyo bazadde bange nga babeera mu kifaato ekirala maama ne taata babeera Makindye ate bantwala ewa taata omulala enamuŋŋoona gye ndi kati wajjawo enteeseganya taata ne taata anko ne taata batuula ku mmeeza bagamba omwana ng'emyaka gituuse egy'okusoma omwana ono wajje gy'olaba ayinza okusomera ewatuufu ko maama ninayo muganda wange eyo naye abeera eyo kyotera balina amasomero agaliyo eyo ga banaddiini ba brothers nsuubira omwana ono gajja mutendeka gy'abaalaga gajja mutendekera ddala n'obulamu obw'ekikristaayo kati ekyo bwe kyabaawo of course nsuubira bataata simanyi byaddirira naye bakkiriziganya era ne banteeka mu mmotoka bulungi ku myaka gyange 5 ne banvuga olaba obulamu bwe bugenda butuukamu abadde mu kibuga enamuŋŋoona ate kati ogenda kyotera ofuuse vireja town life egenda ekyuka mpola mpola kati bwe natuuka mu kyalo ekigendererwa byonna byali biguliddwa keesi mifaliso ngenda mu kisulo kyokka laba we bantuusiza ewa maama ng'oyima kabalaza n'olengera essomero eryaba brother era nga bw'omanyi ebyomukyalo oba ssomero lyennyini ogenze kusoma naye nga empisa ya kigo ekyabakatuliki ekyo kyennyini otyo kaakati ko maama ate omwana abeere mu kisulo nga n'oyima wano n'olengera amasannyalaze g'essomero tekikola magezi abeereka agendengayo na bugenzi ofunye famire endala ate kati nvuddemu eno famire yange ey'ekibuga ey'obukofiira ate ngenze n'ey'omukyala ate nayo ntesitingeko ku bulamu obulala naye Mukama yali mwesigwa era ne mu famire eyo nabo banjagala era nsuubira omanyi bw'obeera omuto osumbuwa nnyo obana bingi ebyokutereeza nsuubira nti ne famire eyo yakola kiwanvu nnyo okuŋŋunjula kubanga maama ye yali tayagala muzannyo wali waka nga teri muzannyo kukola kusoma byebyo omuzannyo kyeki okwekolera ebibyo abaana abato baba n'omuzannyo kwepena tepo kiki kati ffe twalina emizannyo gyalinga mingi bwe bakutuma okugendako okulaba maama baali balunzi nga balunda ku nte balunda embuzi balunda enkoko bwe bakutuma okugenda okulabirira ente gw'ate osooka ku bibi nosooka n'ofuna w'ozannyirako akasonko kati ente n'olyoka oziraba luvannyuma ko maama guno omuzannyo tulina gukomya wano mpola mpola tusooke tukole otyo bw'onookula simanyi naye sigamba kati akasonko k'abakulu ate gyekali naye maama yatuwanga obudde obwolimu ne tuzannyangamu yadde ow'okubanga oli muto okisussa so neebaza Mukama nti ne mu famire eyo yagikozesa nti byonna ebyali byenali bigendanga ebisobeddwa balina engeri gye babitereezaamu mpola mpola mu bulamu bwange obwewaka kati ate kankutwaleko ne mu bulamu obw'essomero otyo
obulamu obw'essomero bwo bwali different ate engeri gye twali nga ewaka otambuzawo ebigere bitono okutuuka ku ssomero kwega obeera ku lubalaza eka ng'essomero liiriri maama naawe yatukwatiramu ennyo kubanga yayimanga eno n'amanya ekigenda maaso ku ssomero kati nga bw'oba oyina eddalu abasomesa bw'okola eddalu mu kiraasi tebatawaana nti ate batawaana akola bukozi ati maama amulinda bulinzi ng'asala n'amugamba sooka ojje era ffe baatugunjuliranga mu kiraasi kati nze olw'okubanga natyanga nnyo emiggo n'okuswala mu mikwano gyange eddalu nasooka n'emisiba kagoye neŋŋamba ebyokujja mama nankubira mu kiraasi sibisobole sijja bisobola yadde nga waliwo lwe yajja nga sinnayiga n'akugalamiza mu maaso g'abaana awo n'akuyuza embooko naye byagenda bikyuka mpola mpola yadde twali bangi we twakulira ewaka saaliwo nzekka nawo nasangawo abaana abansingako ne betwenkana ndowooza ewaka twaliwo abaana nga 8 naye ng'awaka awo waliwo Yesu mutuula ne musoma ku byawandiikibwa tekyaliwo naye ng'ate maama kyenzijukira ku bikwatagana ne Yesu mu maka ago tewagwanga Sande nga maama ayima gye yeebase n'agamba muzuukuke saawa yagenda ku kyaki kubanga ekidde kyakoonanga eriwa ekibayita okgenda okusaba ku kyaki anti jjukira ewali essomero ye kkanisa be babrother we babeera baba brothers and sisters we babeera abakatuliki kati ng'ekidde kikoonera eno saawa ya maasi otyo saawa kasebeera ya maasi maama talinda kwambala mwabato mwambale wa ku kyaki kati mu bulamu obwo okujjanga eneeyisa mu kiraasi wabeerawo connection between me n'abasomesa abamu abaali batusomesa ate abaali ba brothers era nga singa si Yesu nze nsuubira ndoza singa ndi babayita bannaani be bati abo ababiikira otyo kubanga nakyegombanga nnyo era nga obulamu bwange ng'oyagala nnyo okwebikkako bulungi n'obeera nga oli muwombeefu balina engeri gye beetowazaamu eyo simanyi ngeri ki kuba saakigenda wala naye nga kyenzijukira dreams zange zimu zaalimu eyo layini kakati ddi lw'otandika okutegeera nti nno kati Yesu y'ono omusisinkana ddi kati nga sinnaba kusisinkana Yesu okutegeera ku bya Katonda mu ssomero eryo era mu bulamu obwo bwe nalimu mu ssomero nagenda ntegeera nti Katonda gy'ali era kyenzijukira natuuka kuba twalina ebintu bye twayitanga education week nga nze omu kubasoma amasomo era nga kyenzijukira nti kuba nali ngenda nsomanga ngenda kiki nkyagala nnyo bwatuukanga ekiseera nga ne bwe tugenda mu education week omwana n'alonda akapapula bakayisa emabega ne bakawa gwe amanyi okusoma ayinza bayibuli ne bakakuweereza katusomere kino wawuliranga otya nga gwe balonda okusoma ekyawandiikibwa of course bwe kyali kyakatandika kyasooka kuntiisaamu ate bwe namala nengenda nga nkimanyira omanyi buli lwokola ekintu ng'okiddingana kimala ne kifuuka part of you era nga abasomesa bayima eri ne bagamba nali nsomera mu ssomero eryo nga baliyita St. Kizitombuye ng'obakoma eri ne babuuza ani nga nti baba baatutendeka ani yafunye akapapula nga bambuuza go akafunye nga nze noodingawo omutwe kati nga we yakafunye kajja mpola mpola nga kakutuukako nga gw'obikkula bayibuli speedi nga Mukama alina engeri gy'agikuwaamu awo ebikkula empapula olunyiriri walutuuseeko dda kati awo we natandikira okumanya ku Yesu naye Yesu ono gwe namanya kye nali nzijukira namanya ebintu bingi nensoma omugigi nsoma kalimwezi ebyo byonna nabisoma almost paka mugigi nengumalayo ate omugigi nagusomera ku myaka emito oba nali nkyalina mu P5 ne bantikira nemuli amasala ku olwo kubanga omugigi ngumanyi ekiteteeyi kyava Kampala siri kyerabira ewaddadi emakindye oba emakindye kakati nno we namalira omugigi ndowooza nali mu oba yalinga P3
pifaawo anko n'awummula bambi gye wasookera n'awummula kati we namalira omugigi anko nga yawummula Mukama yamugyamu mu bulamu bw'ensi kwatirira bwawo. Omulabi waffe omulungi ndowooza olabye buli muntu abaako ne gy'atandikira Yesu gy'amugya. Bwe tutyo Jogia atulaze wa gy'avudde. Aho wennyini we tukomye nga amaze omugigi atikkiddwa n'ekiteeteeyi kivudde makindye ewa taata ne maama. Kino katulabe biki ebyaddirira oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo. Katukomewo toseguka kalira lindirira. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV obubaka obutajumbuluddwa. Tuli ba mukisa mu studios, tulina mukyala Jogia Nakaweesi era nga yatulombojjera ebyo Mukama byamukoledde gyamukukunudde okumutuusa wano olunaku olwaleero. Nga bw'olaba akamwenyumwenyu kaalinaako tekava ku matama ge. Mukyala muweereza wa Katonda ayaayaana ennyo okulaba nga atuukirira oba olunaku luli obagamba awawakanirwa ng'atuuka wali awawakanirwa. Awawakanirwa awo wewa Nsuubira mu ggulu. Awawakanirwa agambye ly'eggulu. Ndowooza nange wenjagala ennyo asirowooza naye weewo wennyini wenjagala mbeere. Katulabe ovudde ku mugigi. Ekiteteeyi kizze, essanyu likubuganye. Essanyu limbuganye, kyaliko n'akakoofiira. Anti ebye Kampala mbijjukirako akakoofiira. Ku kino kyalinga nakyabagole. Era nga kyenzijukira mu kanisa nga tumaliriza omugigi. Nze gwe bajjayo wali mu maaso. Naye era nze yasoma Bayibuli nga bulijjo bwe mbadde nsoma byonna byonna. Naye kyenzijukira neebaza Mukama nti mu bulamu obwo bwandeetera okubanga mwesiga yadde nali sinaba kumutegeera kiwanvu. Naye namwesiga nti yadde ng'ewaka tewaaliwo nnyo kusaba bwe nakulira. Naye Mukama yanjigiriza okubeera nga kuba nayiganga nti omuntu alina kusaba. No matter oba ewaka tetusaba oba ki alina okusaba. Era ebimu ku byenzijukira saalyanga nga sisabye. Like waliwo saala eziri common, esaala eziri common. Ey'okulya emmere eyo baka tuli kijeeri era yo saagigwanga. Okukola ebibuuzo. Awo we natandikira okulaba obwesigwa bwa Katonda. Nga nze sikola kibuuzo nga sisabye. Naye nga buli kibuuzo kyenkwatako peeni nga nsabye nga Mukama akimpisa. Amiina. Buli kye neerabira okusaba ebiseera ebisinga nga kye kijja. Failure.
failure almost na notegeera nti Mukama yaayisa era bwe nalabanga nga bino byessisa bye bye bijjanga sikoze bulungi ne ngamba kati n'ekyama kirabika kiri mu kusaba wano kati sala buli kibuuzo kateekamu esala buli kibuuzo nga nsooka kuzibiriza ng'ekyo kyo kyankwata amiina era neebaza Mukama nti nakola bulungi okusinziira ku standard y'ekyalo nakola bulungi primary yange nengimaliriza otyo ti bwe nagimaliriza ngenda nno okugimaliriza nga sirootangako okuggyako Kampala kiwulira buulizi yasooka e Kampala ate nogendako eri ewalala mukyalo ng'ate toddangamu kuloota nti oba ngenda kukomawo ke Kampala emyaka 7 kwegamba nga wafuuka vireja nga tokyaba ebyekibuga bino ebyasimanyi city boy wabivaako city girl ebyo nga nabivaako ng'oli kimu ku miwogo misooli zemboozi zo emisooli ewaka gyonjijjukira emisooli n'obusamba bwa muwogo obwo sijja bwerabira otyo kuba tata gwe nabeeranga naye wali ewaka yali mulimi nga gye gimu ku mirimu gye gyakola era nga ku makya tulina okusooka ne tulima then n'olyoka n'ogenda kusomera eyo yonna training Mukama ng'agikuyisaamu ng'alina kyakuteekateekedde mu maaso wenkiraba ogenze mu secondary enze mu secondary kati okugenda mu secondary kyekiri kyembadde nkugamba nti nali sirootangako kujja Kampala kyansi egendejja omu ku baganda bange gwe nali mbeera naye bamutumye Kampala waliwo muganda wange omu maama gwe yali azaala muganda wange almost nga tuli mu same age alabika yali ansinga mwaka nga gumu bamutuma ajjeko e Kampala eno alabe ku bataata kuba yali yamala ddaki yali yansingako ko omwaka nga yamala dda P7 naye nga tatandikanga naye nga yatandika kati yali mu secondary nga maama kyakipinga ng'atugamba abagenda e Kampala mulina okumala 7 primary then awo tulyoke tugende tulambuleko e Kampala awo nno kakati mu kumutumya okujja e Kampala nanga awo we nafunira Mukama we yaweerawo chance nawe nange nzije nkyalireko ku Kampala najja nga sikitegeera nzija Kampala kubanga nali neerabira nga biri ebimu byangu era kyenzijukira we nali nva ekyotera okujja e Kampala nalaba ebitooke nga bigenda emabega nga bidduka okudda emabega nga byesookayo kisinga bitegedde eyo gyemba nagamba gwe nali ntudde naye muto wange bwe baali batutadde ku bbaasi ne mugamba olaba gwe ebitooke nga bidde emabega koyenga nze ndabako nze mbiraba bidda mabega bwentyo nno bwe najja e Kampala amiina kati okujja e Kampala era nali nzize nga bamaama bampise mpumulekoko nabo ng'ogenze mu holiday ka holiday ka vacation ka P7 oddeyo ku kyalo ndowooza ne choices zonna waziteeka mu kyalo ate nina kye nalondako e Kampala nakoma Masaka bwe nali nzijuza foomu yange nakoma Masaka ng'olaba kyalo kyekisoboka nga sisuubirayo hope ya Kampala naye olaba Mukama nga ye yanteekerateekerawa wolaga kati bwe najja e Kampala results zikomawo results mu kukomawo ko bazadde bange results zagenda okudda nga ndi wasenga wange omulala bamuyita Maureen bwe bayogerako ko ne bazadde bange nga bagamba results nungi nnyo ate n'ekirala omwana ono tetwandimuzizaayo twandinoonyeza essomero wasomera awalala wasomera e Kampala kakati so simanyi jjukira eri nalekayo emikwano banindiridde babrother banindiridde nzireyo wa eri ku ssomero jjukira nange nina ate nawe oyagala obeera omubikira kati nga ndaba era nasooka awo neŋŋamba oba nzireyo eri oba siddayo naye nga omanyi nga bw'oli omuto Mukama yakozesa abantu okusalirawo kati nze nalaba nti Mukama yali olwedde amaze okunsalirawo era saanyega nga batandika kunoonya ssomero banoonya ssomero ekyembi mu period eyo mwe banoonyeza essomero jjajja wange n'agenda n'alwala jjajja omusajja azaala taata kati bwe yalwala awo nga bw'omanyi incomes z'e Kampala nazo ne zikenderamu katono ebyenfuna yes ne bikenderamu katono eyali akomyewo nga ngenda ku ssomero tulina plans za kunoonya ssomero ate nsanga jjajja ewaka maama amuliko ne taata
kati ate program zikyukamu sigale nsooka emperezeeko jjajja katono nga bwawona kuba yaliwa ewaka emakindye era kyenzijukira eyo taamu saagisoma esooka kati mu butagisoma simanyi nti eri gye nava ate Mukama naye yali alina byanteeketeekedde mbitegeera luvannyuma ng'eno taamu eyiseewo gye nfiiriddwa kuba ssente bwe zeesikaamu awo ate ne tumala Mukama n'ateekawo omukisa omulala. It was Mukama yateekawo kaddire oba okulwisibwamukko naye ng'alina kyabala mu maaso gwe kyotolaba. Kale abantu ebiseera bisinga obungi twagala nnyo okwanguyiriza tandika n'okusaba no bannange omwana bannange agize naye nga Mukama alina byateeseteese kakabe kayinja bwe kakukoona osooka nga kulowoozaamu nga tonnaba kwevuma kwesooza watyanga Mukama abadde akutaasa accident nga singa obadde opaaluuka walituukidde mu kkubo emmoloka neekujjawo kale n'olw'ensonga eyo oyiseewo ate otuuse ekiseera okirabye nga Katonda ye yakikola. Kuba nasooka omanyi ovudde ewasenga koledde ka shopping ogenda ku ssomero lya Kampala, there is that excitement okusanyuka kwobeera nakwo mu mutima naye namala nenzikakkana nga ndaba embeera jjajja gye yalimu n'embeera gye twalimu ey'ebyenfuna ewaka naye neebaza Mukama nti nga wayiseewo akaseera ate ttaamu ey'okubiri maama wange basobola okubanga banoonya essomero wogenda okusomera mu Kampala era ne bampa basare ate ng'osomera bwereere ate eyo yali haafu nga basasulako ekitundu gwe n'osasulayo ekitundu kaakati nno bwe twali tunoonya amasomero awo nawo waliwoko ka excitement kyejjukira bwe twali tugenda onoonya amasomero nali ne muganda wange kati naye yawummula naye ng'agenda mu kirasi eya S5 ye yali agenda mu senior 5 nga nze ngenda mu senior 1 kati twagenda ffenna ne maama okunoonya amasomero gombi yanoonya erya 5 kaakati bwe twatunula bwe tuti ye yagwa ku Kennedy senior secondary school otyo kaakati ffenna twali nga twagala kalina kyenzijukira nange bwe natunula kapapula k'essomero nolaba kuliko kalina abaana babeera mu bizimbe waggulu abaana babeera mu bizimbe waggulu maama lino erya kalina lino sirireka otyo nga tujjuza of course sente zaali ekyannemesa nandiyagadde nnyo okubanga ngenda ne muganda wange eri ku Kennedy naye sente ezizo ate zaali wagguluko ng'ate zange ziri waki wansiko kaakati mu kugenda kuli n'essomero lye nagendako nagenda ne excitement kasita ndaba lya kalina Kennedy ate liri baali baliyita Kirinnya high school liryeyo kati ate nga ye mukulu wagenze mu Kennedy yagenze Entebbe ku mazzi ng'ate kati ngenze eri ku Nambole ku kisaawe mpulidde kaakati mu kutuuka ku ssomero natuukayo of course balina engeri gye bawandika ku bupapula obwo nti lyabakristaayo and what and all that bwe natuuka ku ssomero kalina gye nali ndabanga kalina teyali kalina kyali kyalo kiri kye nali nvudde nakyeri nga kano baateka kanyeebwa kolabira ku kalango naye nga si kalina lwaki tewasooka ku kyalo kukubayo olubu lwa bigere omanyi munnange ebiseera ebimu waliwo ebintu ebimu byotasobola nakutegeera ngeri ki gye bibaawo bantegeka butegesi kesi nezitegekebwa ne tutuukayo abiina era twebaza Mukama olwekyo awo genda nno tuyisaamu lukwakwayo kuba kati akadde katandisa okwewerekera kaakati kyenzijukira bwe natuuka mu eryo essomero nalyo lyanyambako era okubanga njiga ku Kristo kaakati ate yali eri nga ndi mu Katuliki ate laba bwentuuka eno nga waliyo scripture union otyo tutandika kuba ttendo ffe tuweereza mu scripture union otyo naye nga kyenzijukira kye baali baŋŋamba nga nsoma bino byonna mu gigi biki tosalangamu omudaali guno gulina okusigala mu bulago naye n'omudaali gwe baali bampeera mu kyalo eri mu ssomero ly'ekigo nti gwo gusigalamu ne bwokola ebirala byonna nga bw'oyagadde naye omudaali gusigala mu bulago mpulidde awo nensooka nenyingira scripture union tukubye ettendo tuyimbye abaana bazze Kristo era nga nabo bwe bamusisinkana nange ngezezaayo musisinkana naye bwe bagamba ebyokubatiza n'okugyamu omudaali awo neŋŋamba sisembere
Kasooke ndowooze. Kasooke ndowooze obuweereza musigalamu naye sisembera. Naye nga wayiseewo ebbanga nga ntuse mu siniya ey'okusatu. Tunaatera okukola ebibuuzo. Ate bazadde bange bagenda okulaba nga essomero lye naliko standard yali bo baasuubira nti standard eyaliyo yali wansiko ng'ate ngenda kukola siniya y'okuna. Mama n'atusobozesa okuba ate nga nva kwera essomero njoyininga essomero eddala. Eririwo eryo leero. Ate eryo ddyo lyali Mpoma Royal College. Mukono. Mukono. Eryo liri ate Mukono nayo. Kati ate nayo nasangayo obukristaayo obulala bwa father waliwo omufather omukatuliki eyawummula owe father Ngobya bali bamuyita Ngobya. Bayine ow'ebukalango eyafa. Waliyo father eyafa ebukalango bwe nasangayo eri nga tusula overnight kugoba mizimu kwegamba nakyo naye era kati ate bo nga bali somehow connected to Bukatuliki. Naye nga engeri gye bakikubamu olabira ddala nga tikyawukana nnyo na ku ssomero eri gy'obadde mu Scripture Union. Scripture Union balokole? Eri balokole. Kaakati wano eno gye twagenda ebukalango bebukalanga abo kugoba mizimu kusaba bintu bwe bityo nabyo era nga nsigala ngamba kasita bano at least bakolagana nga kyenzijukira kiri kimu nga kyenali nzijukira mutima gwange kyali kimu nti kyemmanyi eri baŋŋamba kola byonna byoyagala naye omudaali togujjangamu n'Obukatuliki tobuvangamu. Era ng'ekyo kyekyankwata. Ate nga naawe ekimu ku biruubirirwa byo byebyo byennyini nti bwe kataligirya ndifuuka omubiikira. Mpulira. Kaakati mba ngenda okutuula esiniya ey'okuna. Baŋŋamba beetaaga documents zeeri nzireete wano like beetaaga ebiwandiiko bye namalirako eri ebiraga nti watuula siniya 3 P7 ebiraga nti natuula P7 nti weeriwandiise otuule 4. Ngenda okuddayo eri mu kyalo kati ninnyolo olwo nagenda okuddayo nga siraba bitooke bwe bidda mabega ng'amaaso gatereera kati ng'olaba bige nga ndaba biri nnomo kwatirira bwawo. Kale omulabi waffe omulungi ndowooza emboozi ogiwulira ey'obujulizi bwa munnaffe Jogia. Mukama mu butuufu atujja wala nnyo. Tugenda kuwummulamu katono nnyo era tujja kukomamu mu kanyomero kaffe akasembayo mu puroguramu eno era tusuubire nti Mukama ajja tuwaamuko ku speed tusobole okubeera nga ejjayo obujulizi buli bwennyini obukakafu obulaga nti Yesu amuggyeeyo amuleese amutegedde. Biki ebyaddirira? Lindirira katukomewo. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa bantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tulimba kukwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde puroguramu Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday puroguramu eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire.
obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Oli wakati mu program Julira Mukama era tulina omugenyi waffe mu studio eza 3ABN Jogia Nakaweesi. Mukama waffe Yesu Kristo amusisinkana ddi nze naawe. Katulabe wano watuuse biki ebyaddirira. Nyabo otudde ogenze kutuula senior 4. Kati ngenda okuddayo kukima ebipapula byange nsangayo brother omukuba brother angamba bulijjo nkunoonya mwe baana be twali tunoonya wano okubanga tuwa basale paka ku university wangi wali walagawa eri ku ssomero mu kyalo bakwetaaga oddeyo osome basale paka ku wembikoyera ebyokusoma nga ba brother bali willing okubanga bampeerera paka wembikoyera. Amina. Kakati ekyo nno nali nno kirowoozaako yadde dali sinaba kutegeera nnyo bya Katonda naye kyenzijukira kye namugamba brother nkusaba nsooke nzireyo ntuule nkomewo. Bwe nakomawo ne okutuula Mukama ate na providing sente nentuula bulungi bazadde bange ne basasula ne bakiriyalinga buli kimu nentuula bulungi era ne form 6 awo sente ne zibeerawo ne form 6 nengisomera ddala. N'otuula senior 6 nayo n'ogisoma kati naye nga wasalawo oleme kuddayo eri. Sinasalawo naye nga nkirowoozaako era nga keeping in contact ne ba brother bwengira we mbakubirako. I'm thinking about it. Kati awo kye nali ndowooza nga ngamba oba ku university nsobola okuddayo nensaba ne batandikirawo kasasula kalya aka university ne batandikirawo ekisuubizo kye baali bakoze. Kati mwe mmaliriza form 6 era naye ate nagisomera ku ssomero ddala Mukama gye yansindika teriri eyo mpigi naye nga nvuddeyo. Kati bwe najja mu holiday eyo nga ndi ewaka kyabirowoozaako ngamba ki ekiddako kubanga balina forms ze baali bafiiringa ku ssomero jab and pujabu ebyo sibimanyi bikwatagana nakufuna amasomero. Nze Mukama mu period y'okufiiringa forms ezo teyaprovidinga sente so tezaaliwo kubanga baganda nga bala baali basomani n'abali ku university n'abali nga bangi so sente tezaaliwo ogwo omukisa n'engufiirwa. Kati mu vacation ya form 6 ndowooza ki ekiddako ate awo muganange eyawummula we yaviira naye ku university ng'amaze okusoma najja ewaka kyenzijukira. Kati mu kujja ewaka asaba maama amugamba sigenda kubeera waka nga maze university ngenda genda nkole ki mbeere nzekka naye nandyetaaze omu ku baganda bange akole ki anyambeko. Kati wana akasente keekuttemu mu bazadde kati ate muganda wo amaliriza university kati ate ayagala omuntu gwagenda okubeera naye asobole okubeera nga akola emirimu gye bulungi nnyo nga yasasula fiizi. Efiizi zaki awo by then twali tetunnalowooza nabina biddako kubanga n'ebibuuzo byali tebinadde bya senior 6 nanze nzengira nenkirowoozaako neŋŋamba zaatajjuza ziri foomu kyekigenda okuddawo nga bwe ntunula sirabawo future ya university naye nga kyemmanyi mu bwonge ekyali mu backup kasita ninayo ki ba brother bansuubiza kasita mbayinayo bwe binaagaana nga nzirayo mu kigo nga bo bayiya amagezi otyo. Kati daba Mukama ate bwateekawo omukisa omulala muganda agagamba nandiyagadde omuntu gwe ngenda okukola ki okubeera naye akakisanga kangwako otyo nasitukiramu muganda nge nga ajja mu kifo ekyali kiyitibwa ennansa neeyo naye nga simanyiyo obulungi naye kyenzijukira yantwalayo tutandika okubeera naye mu kubeera naye twasooka ne tubeera naye paka eyo yonna vaak ya form 6
kati twali waka mu ddiiro ng'ebibuzo bikomawo ebya senior 6 senior 6 kyanzijukira kyasooka okumbuza yambuza wajjuza job form nga mugamba asaazijjuza naye mu bulamu buno ebyo byonna ebibuzo tebinnadda muganange ono namulabamu obulamu obulala obuluwa ate bwe saalaba eri waka ne maka ag'enjawulo gembadde nzija nkola ki ng'olaba engeri gy'akolamu ebintu eyawukana eri gy'ovudde tusaba tuyimba devotions zikeera kukolebwa twebaka tuzikoze kati nga ndaba obulamu ngenda obulimu Kristo era nga kyenzijukira mu kaseera ako yanfuniranga obudde ne tutuula ku mmeeza nanjigiriza ekigambo ne musoma ku Bible ngamba jayo soka kumbuzayo Bible ogimanyi ate awo ne mugamba nze Bible toginsinga okugibikula nali kafulu nga nze ntuula ku mwanjo kale ko ye ng'agamba nze kankubulira olunyiriri tubikule Bible era kyenzijukira ekimu ku birabo ebyasooka nga twakabeera ffenna ng'omwezi nga gumu ekirabo kye yasooka okujja nakyo yali Bible King James Version nga mpya era nagisanyukira nnyo kuba nali nzize ebbanga nga nsoma evanjiri naye nga sisigulangako Bible yange era nasanyuka nnyo ne ngiwandikamu erinnya a gift from my beloved brother bali ng'empandiika nga tobutugamba erinnya nakugambyeko muganange oli eyawummula gwe bayita Kaweesi Joseph kale Kaweesi Joseph kyenzijukira waliwo connection wakati wange naye kubanga twagattanga erinnya era kyenzijukira bwe nava mu kyalo nenzija e Kampala yanjagala nnyo y'omuntu eyasooka okumpa ku buntu bwe bayita earphones nyimba ezo neziwuliriza kyeneebaza Katonda nti omuntu eyasooka okundaga ensi ate y'omuntu eyanzija mu nsi otyo sooka ombulireko engeri gye byawukana ebyo ensi agikulaga atya ate akujja atya mu nsi we twasisinkaniraganira ne muganange nga nvudde mu kyalo ng'akyabeera e Makindi olwasoma yalina ate naye obulamu bwe yalimu obubwe ate bwe saasanga eno ennansana nga nzize bwali butya obwo obulamu pate bwe zaatuukanga kooti biki agula amasimu ng'alina zi iPad kuliko ennyimba ezaaba ab'ensi simanya Beyonce simanya biki era kyenzijukira yampaako ka iPod nga mbeera nako nempuliriza ennyimba nawe nga zikuwoomera ati nga ngamba njiko oluzungu nvudde mu kyalo simanyi luzungu bulungi kati ayagala okunteeka ku standard y'ekibuga njigeki ovemu ekyalo akukunkumulemu ekyalo njiko oluzungu otyo kale ate otuuka eno omulaba nga ate yakyuka ate kati ntuuka eno ennansana ndaba obulamu bulala era omuntu eyampa iPod kulu nampadde Bible otyo kati saasooka bitegeera era yakanyanga kumbulira nga nze kyemugamba kyemanyi kiri kimu nze sikyuka batugamba bakatuliki omudaali sigujjaamu sikyuka era omudaali gwo nabeera nagwo kumpi mwaka mulamba ng'obeera naye nga nagaana ogusalamu mpulira nga mbeera nagwo tutambula tuyiga Bible kanisa ez'enjawulo azintutteko KCC watusabye naye ng'omudaali ogwange teguva mu bulago akulese mu ddiini ki andese mu ddiini gye yayitanga ey'Seventh Day era nga ngamba eno ddiini bagiyita y'aba Seventh Day tukwata olunaku olwa Sabiti kyokka nze mbadde nkuuma Sande so byasooka kunsobera naye neebaza Mukama nti yanjigiriza mpola mpola akutandikidde mu Bayibuli atandise okuleeta mpola mpola akugambye ndi mu ddiini ey'aba Seventh Day Adventists atandise okula emisingi biki bye bakkiriza mu sabbiiti mbuulira biki ebyo bye yakulaga byowalinga tolowoozanga nako ebintu ebimu bye yandaga bye nalinga sirowoozangako yandaga nti olunaku olwa sabbiiti bwe yagenda mu kitabo kya Exodus yandaga nti olunaku olwa sabbiiti lwa mukaaga ekyo kyono twasooka lwa Saturday twasooka kiwakanamu ne mugamba kiki kyotegeeza oyagala kati kunkyusa kunzija eri nangamba eyo nno nze yakusookayo gyowakanira naye Mukama nanzijayo mpulira naye Mukama nanzijayo kati kwegamba nange neŋŋamba otyo bw'oba gye wasookera kampulirize naye sijja kukyuka nga gwe kalyako obutakyuka wakanyweza omudaali gwange gusigalamu gusigalamu ate bampita
bampita ne bijjaabu bino bwe basaabi feelinga nina wengendo okuba ki akabega otyo kati kwegamba ne tutandika mpola mpola obulamu obwewaka bwe nalimu ne bukyuka kyenzijukira empale gye nasooka okwambala mu bulamu ye yajingulira naye ate bwe natuuka enansa newuwe maka naŋŋaana okugamba otyo naŋŋamba nkubuulire ogamba namunagaani kaakati ate neŋŋamba kiki kino ebintu nga bikyuka ebintu nga bikyuka naye ng'okikola mu kukkiriza oba nga tonnaba kutegeera lwaki nga kyayogedde kyogenderako tolina kubuuza kwolwo olwasooka nasooka neŋŋaana ng'obaolumu nanzambala nempaganira ne mugamba ate ekyo kyawandiikibwawa otyo kati bwali lumu nansomera mu kitabo kyesiryerabira kyali Deuteronomy nakinsomera nga ŋŋamba omukyala engeri gy'alina okwambalamu ekyo nno ne kindeetera ne ŋŋamba ye bweba bayibuli yekyogera kati awo nina okukyusaamu mpola si nnyonnyo kubanga ayinza okunkyusa era nakyusaamu mpola kaakati kyenzijukira ekirala kyesisobola kwerabira obulamu bwe nga bwe ŋŋambye bwali bwanjawulo nga tugira ennaku ezimu nantwalako mu buweereza mu hospital ministry naye ng'omudaali gwange nguyina era nga bwe tutuuka mu hospital mu ddwaliro ng'agamba ono nja ttambula naye kubanga nze by then sayina byakwogera eri balwadde nga kyemmanyi nina katabo kange nina backup y'okwogera otyo muganda wange wali agenda kwogera kakati akadde kalabikanga akewerekedde njagala otuyiseemu lukwakwayo ne mugandawo mutambudde Joseph oli naye akutambula atandise okuleeta mu ddiini kakati biri ebirowoozo ebyokugenda okuddayo eri okuba akabega gye watandikira nga bakusuubiza okusomesa paka bw'oli bikoowa okyabirina byamala ebigenda bikyuse kuba Mukama yaprovidinga mu ngeri gye nali nsaba Mukama mu kaseera ako ansobozesa okuba nga nfuna essomero lye ngenda okusoma kati ofunye confidence mu muganda wo sina mu muganda wange naye nalina confidence mu Mukama kuba nasabanga nnyo Mukama ne mugamba nkusaba onfunire omukisa mbe nga nange nsobola okujoininga university lwali lumu nga tutudde ku mmeeza muganda wange naŋŋamba wa applyinzeeko ku university yonna konza naŋŋamba olinda ki kwata computer noonya university gy'oyagala oapplyinge osabe otyo kasiteebeera nga tegenda kusomesa lwa mukaaga otyo atesewo amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa nange nga nkwata computer ntandika kunoonya noonya era nina university gye nagwako gye bayita Cavendish naŋŋamba mbulira tuition waayo yonna ne mumubuulira nga bwe yali naŋŋamba ekyo tofaayo Mukama ajja kugabirira n'owulira ng'onywedde sinakunywera kati nagamba Mukama olaba agabirira mu ngeri gye mbadde sisuubira muganda wange yakava ku university tukyapangisa ate ansuubiza nti nange ayagala ngende nsome kwegamba ate awo neŋŋamba Mukama kituufu alabika asobola kubanga twakisabanga naye nga bwe tufukamira ku makya tusaba Mukama mpa omukisa okubanga nange ngendako wa ku university nsobe kwatiriramu mulabe waffe omulungi ebinyuma bigwa byokya Jogia Nakaweesi olugendo lwe tutandise oddulabira ddala nga butuufu lulimu Yesu lulimu ekinyusi gyavuddeyo nasisinkanye muganda we eyasisinkana Yesu era nga asoma ddiini eya Seventh Day Adventist atandise okumukyusa obulamu amugjamu ensi amuteekamu Yesu engeri gye byakyuka engeri Jogia gyatuuse wano waali olunaku olwaleero akadde tekasobola kubanga katukkiriza okubimerengula okubimalira wano n'olw'ensonga eyo tujja kusaba omulundi oguddako Jogia tukwongere tukuwe platform ku olwo byonna ebisigaddeyo onoobirombojja nja kwebaza nnyo okubeera nga ofisi akaseera okubeera nga olaba puroguramu eno naye nga tetunnamaliriza Jogia asooka atubuulire kaki akatalekeka keyandyagadde okubuulira omulabi waffe tulyoke tufundikire akatalekeka kenandyagadde okulekera omulabi waffe Mukama bw'omwesiga n'obeera mwesigwa eri ekigambo kyekigamba naye abeera mwesigwa eri gwe amiina oli mwesigwa mu kigambo kya Katonda naawe osobole okulaba Katonda wo nga mwesigwa gy'oli awo nze naawe tugenda kumalira awo tuwereyo essaala eggalawo Mukama Katonda kitaffe tukwebaza nti obadde wamu naffe
mu kaseera kano ke tufunye okubanga twogera ku birungi byo by'otukoledde otujje wala naye tuli basanyufu nti Mukama okyatuwaniridde paka kakati tukwebaza olw'obwesigwa bwo era nga tukusaba Mukama weyongere okubeera wamu naffe ku kusaba kwaffe okuyita Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Kakano tugenda okufundikira naye tujja kuddingana nate omulundi oguddako. Nsaba Mukama Katonda atukuube ffenna atusobozesa okubaawo ku olwo nga Jogia atulambululira ebisigaddeyo byonna okujuliza obwo engeri Mukama waffe Yesu Kristo gy'amutambuzzaamu gy'amutembeese okumuggya eyo yonna okumutuusa mu kifo mwali olunaku olwaleero. Omuweereza wa Katonda omumalirivu alina okuyaayana okungi ennyo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Webale nnyo okubeera ku programu eno era twongera okutegeeza nti osobola okuba ng'ogyota buliro ku 3ABN TV ku Saturday essaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi, ku Tuesday essaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ate bw'oba ng'osubiddwa programs endala era nazo osobola okuba ng'ozifuna bw'oba ng'otweyunzeko ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Tuli ku Avento Productions. Avento AV oba va ne N oba yenna ne ta ne O. Kale awo ojja kubanga otufuna bulungi nnyo butereevu obeere nga osobola okutegeera oba okwongera okulaba programs nnyingi nnyo eza Julira Mukama. Oyinza okutulayikinga, oyinza okusubscribinga era oyinza okufollowinga. Kabe kasinga olina nekyowandiyagadde okwebuuza nakyo osobola okukibuuza mu ka box akayitibwa comment box oba n'obeera nga otuwa obubaka bwe wandiyagadde tutegeere. Awo nno ojja kuba weeyunze bulungi ku Avento Family 3ABN program Julira Mukama. Beera bulungi, Mukama akutukuumire, weraba.